Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukuto gwa Red Zone TV. Otegedde ekibaddewo bulungi nnyo mbikuwadde ebituuse ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna wali mu kugenda e Palisa yabadde agenda okubanga ate ayogerera mu lunaku olwandibadde olwokusatu mu kye bayise NUP Countrywide Tour. Jjukira bwe yadde agenda e Kamuli poliisi yamulemesezza teyatuuse. Abadde agenda e Palisa poliisi emulemesezza tatuuse. Ebyo byonna obanga otambudde naffe ku Red Zone TV sayidi zonna Facebook na YouTube nkakasa obirabye bulungi nnyo. Kakati amawulire agaliwo era nga nagano nago gakagwawo breaking news. Ekitebe bakisazeeko, ekitebe kya National Unity Platform abasajja bakisazeeko era nga okusinziira ku mawulire agatambula galaga nti waliwo n'abamu abayinza okubanga bakwatiddwa era ne basaba buli omu wooli naddala ggwe ng'oli kumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule kwebereramu waliwo abamaze okubeera nga bakwatibwa. Webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala kubanga at least nkuwa ekyo kyennyini okuva ku muganda waffe Sama Uganda nga ye akyaliwoko sayidi awo. Njagala kubanga mbikuwa gwe atugoberera ku mukutu guno gwa Red Zone TV obeere nga naawe obimanya naye nga amawulire agaliwo ekitebe ekya NUP abasajja bakisazeeko. Tebakkiriza muntu ayingira, tebakkiriza muntu afuluma. Bakisazeeko oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga azize bamulemeseza okugenda e Palisa n'akomawo n'atuuka ku kitebe ofiisi ye wayina okubanga ate alaba ekiddako. Abadde ategese okubeerayo n'ekyo bayita press conference olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwogera ekigenda okubanga kiddako, wabula abasajja basazeeko amagye ne poliisi basazeeko ekitebe. Kati essaawa zino tebakkiriza afuluma, tebakkiriza ayingira okuggyako abali munda be baliyo. Naye kansooka mbikuwe okuva ku muganda waffe Sama Uganda kubanga naye akyaliwo kaawo abantu abasinga babadde bamaze okubeera nga basaasaana. Webali kubanga okyagoberera Red Zone TV kwoli sooka obirabe nzije tubeere nga tweyongerayo. Kisaleddwako nga bw'olaba obudde buno ab'amagye poliisi nga bw'olaba embeera nga bw'eyo obudde buno ekitebe kyaffe kyo kisaleddwako bassebo ne bannyabo nga bwe mulaba obudde ate buno bwennyene yeyo embeera eri ku kitebe. President nga agenda ate kulangirira ekiddako obudde buno. President agenda kulangirira ekiddako ekitebe kyo kigaddwa kiwambiddwa mu njogera ennyangu. Soka otambuze message, soka osharingire video, ekitebe kyo kisaleddwako nga bwe mulaba obudde buno abassebo ne bannyabo amagye kw'ossa ne poliisi bali ku mulyango gwennyini ogw'ekitebe ate nga bakyali mu kugenda maaso n'okuyiwa. So embeera bw'etyo bw'eri gwe omulungi ali nange ku Sama Uganda. President bazze bamugoba tugiddeko ku kamera nga batugoba bubi nnyo. So kati embeera buno obudde bw'etyo bw'eri musharinga video nammwe. So embeera bw'etyo bw'eri ekitebe kyo kyezengeddwako wansi waggulu emabega ne maaso ne petrol station eri around wano nayo bagisazeeko. So bwekyo bwekiri embeera bwetyo bweri gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media. Embeera bwetyo bweri mu kutambula baganda bange bakadde bange bassebo ne banya bali mu kufuna ze orders za kumukumu, bali mufuna orders za kumukumu, bali mufuna ze orders waliwo n'abali mu leeya. President of bade bagenda mutta otugiddeko video bane mutusonyiwe. President age musooke mujje ko tubavuga robo style, babadde beetaaga robo style. So bwetyo embeera bweri Captain Sadat, embeera bwetyo bweri abaganda bange. President tumuyingiza munda awinda kweni mwana wange tonangatta. So ebigambo byali badde bitono beera ko commentinga kubuulidde. So President tumuyingiza munda, President tumuyingiza munda naye nga bunkenke kyensobola okubagamba bakadde bange bassebo ne bannyabo ekiri ku headquarters bunkenke.
banange mufollowinga page eno temufuna notification kubanga temufollowinga. So embeera bwetyo bweri bwetyo embeera bweri mu kutambula baganda bange abasebo ne bannyabo. So fe twasalawo kubaweereza nga twasize Mukama Katonda. So abasinga bali muleeya kati. Yes, webali kubanga okyagoberera ndoozi obiwulidde Sama Uganda bwatyo bwakugambye abasajja basazeeko ekitebe headquarters Robert Kyagulanyi Center mu waali kyentegeddeko nti ali munda wabula ate abali ebweru abamu tebakkirizibwa kuyingira n'abamu kubali munda abamu era tebakkirizibwa kufuluma. Abasajja baabo waliwo abali muleeya bootasobola kwawula, waliwo abali mu uniform nga bw'obalaba uniform za bika bingi, waliwo poliisi ez'ebika ebyenjawulo, waliwo n'abali mu uniform eya UPDF eryandibadde ejje erikuuma eggwanga Uganda People's Defence Forces. Kakati ate amawulire agajja galaga nti drone zikyayongera okusomba, bakyagenda maaso n'okuba nti basomba abasirikale abalala. Tebannaba kwogera kikigenda mu maaso, teri amanyi kikigenda kubanga kiddako, wabula gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Nja kusaba beerako buli kimu ogenda kubanga okifuna, ate naba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, kwata kade akaka notification kakuyambako okubeera nkakujjukiza nti kati Red Zone TV bataddeyo n'obeera omu ku abo abasooka okubeera nga ate omanya ekiba kigenda mu maaso, kubanga Red Zone TV eriwo okubeera nga ekuweereza yonna gy'osinzira okubanga gy'ogirabira gy'ejja okubeera nga ekunoonya okutuusaako ekyo kyennyini ekiba kigenda mu maaso obudde obwo. Gwe wenna akyali ku mukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu gyonna egikuweereza ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, bwe bali kubanga okyagoberera oba tonaba kubanga osubscribinga kikole. Obeere nga tomisinga nsonga yonna. Eyo embeera eri ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule Robert Kyagulanyi Center amaze okubanga atuuka nga bwe nkugambye bamusaliddeko mu mugga ogumanyiddwa nga Sezibwa, ogwo omugga gwe baagaanirako Ssaabasajja Kabaka we baamuyimiriza ne bamugamba tolina kubeera ng'ogenda, tolina kubeera nga weeyongerayo. Kakati era gwe mugga gwe gumu poliisi gwe bulookinze, bataddewo ebimotoka ne baba nga tebamukkiriza kubanga yeeyongerayo, wabula ate abadde akyukadde emabega ate era basoose ne bamugaana n'asooka abeera wakati awo okumala essaawa, okumala obudde nga buwanvu, tagenda mabega tagenda maaso, ne bimusobera musajja wattu. Wabula oluvannyuma bamaze ne bamuta ate ne bamulagira alina kubanga addayo Kampala, talina kugenda Palisa, naye nga tebamubuulidde ensonga lwaki tebamukkiriza kubeera ng'agenda e Palisa, kubanga gy'abadde alina okubanga akuba olukuŋŋaana lwe ng'abalala bwe bali mu kkuba enkuŋŋaana. Nga bwe nkugambye mu updates z'ensembyeyo okuwa, nkutegeezezza nti Jimmy Akena bwe twogerera ali mu bitundu ebimu side zeeyo mu Northern Uganda, ali mu kubanga yeebuuza ku balonzi era atambula bulungi nnyo, tewali mbeera n'emu emuteereddwako. Dr. Kizza Besigye yabadde mu district y'e Masaka mu kibuga eky'e Masaka, tewali mbeera yonna yateereddwawo. Robert Kyagulanyi Center baamulemesa okugenda e Kamuli, baamulemeseza okugenda e Bugweri yadde alina okubeera olunaku lwajjo, baamulemeseza okugenda e Palisa olunaku lwaleero, ate ne ku kitebe kye bakisazeeko, balinga abaagala omumulemesa nawo okubeera ng'akibeerako, okuba nga akwataganya oba nga atwala activity yonna mu maaso ng'ekibiina ekiri registered mu bitabo ebya Uganda Electoral Commission. Kakati eyo embeera egenda mu maaso. Gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwata kadde ka notification yabeere nga tomisinga nsonga yonna, kanzije embeere nga ate nkuwa byonna by'otanaba kubanga otegeera, weebali kubanga weekuumira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Osobola ntusanga ku TikTok, osobola ntusanga ku Twitter, osobola ntusanga ku YouTube, ku Facebook, yonna gye tuli nga Red Zone TV. Tuwuliziganye mu updates eziddako.